Okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba leero bino binjogera bya ku mwoyo toboyo omutima gwange munda kwegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka Kuri kayenyo mukwano gwange bali kubera ngo kyalabo kwanjula n'embaga hono ku Delta TV we bali kubera nga tibwe zibera 10 mu biro laba Delta TV okwanjula n'embaga naye atalaba ne programs endala kubanga nazo zinyumira ddala anjagala bannange nkutumidde nnyo abantu b'ekyanyamba tumidde nnyo kubanga guno mukolo gwengenda okubeera nga atembalaga gwa mwana wamwe gwe bayita Ziwa Christopher bwe yasazeewo okugamba nti ye kagende ne mukyala we gwe bayita Sharon Nabosa nze namwongedeko erya Babyface kuba nawe ogenda mutunuulira face ye ya baby Christopher yabizuula bw'ekyo n'asalawo okubeera nga ate amutwala ku Makerere Full Gospel Church n'asobola okubeera nga ate balayira okubeera bonna bw'ekyo Pastor Ranga yabaddewo nnyo okubeera nga ate abayambako okuba ebirayiro ebyo era olwamaze kubikuba nebikubisizaako wabeerwawo banaye bakoleddewo obupoozi obw'omulembe beeraze laavu kubanga bamukwano ne balazze ne bayingira munda mu Makerere University bali eringa ku St. Augustine Chapel ne beekubisa ebifaananyi ebya Gardens mukola reception bagenze Kaalo abantu b'ekyanja mbagala nnyo sijaga nti bakalometi abantu b'ekyanja mbagala nnyo ate mbatumiramu ak'ensusu bw'etyo reception bagikwatidde kyanja ku Seattle Gardens awe twalabidde omukwano we twalabidde embaga ey'ebbeeyi we twalabidde engeri gye bafiitinga engeri gye baagalana ku mbaga yaabwe kwabaddeko omu ku mperekeze ng'anoonya tulaga be Delta TV yandibeera obubwo naye ng'ate interview yaabwe yanyumye nnyo kubanga beeyimbidde otuyimba wekyoleka nkulaga embaga yaabwe nkwagala nnyo tova ku Delta TV City Bridals yeteekamu esente Charitas ya Clinic nenkolako enviiri nkwaniriza ku mukolo gwaffe guno ogwokubiri gwa mbaga era nga munnange tuze ku Makerere Full Gospel Church entimba ogiraba nti yabuse neya bulijjo anti church bwe ziti zitera nnyo okutimba singa wabeera wagenda kubeerawo emmisa ey'enjawulo ey'olwaleero yakugatta abagole ennyimba z'owulira ze zikubibwa mu makanisa bwe gati ag'abalokole era nga zonna ziba zitendereza Mukama Katonda olw'ebirungi byabeera bakoledde nteekateeka nnungi era ng'omugole omwami yasoose okutuuka nga abamwerekeddeko be bamukulembedde ngamba emperekeze ez'abasajja nga bwayambadde red ate ye ne best man we ne bambala amasuuti ga texado aga fitting aga black ne white ge masuuti agaliko mu baami olengera beba flower girls era ku ngeri gye bakumbamu balaga nti omuntu abavaako emabega w'amaanyi naye nga si mulala ye Sharon Nabosa omugole omukyala era nga bw'ati aleetebwa taata we agenda okubeera nga mukwasiza ddala omwami Christopher anti abeera alaga nti yajjako obuvunaanyizibwa kati abukwasiza mwami we alina okumuyisa obulungi bwekyo bannaffe abalokole emmisa bwe ziti zitandika nakusaba era okusaba bwe kuggwa okugatta ne kugenda mu maaso maaso g'abantu Mukama bayambe bino ebigambo bagenda okwatula mu maaso g'abantu mu maaso go basobole okubikuumira ddala paka ennaku zonna ez'obulamu bwabwe era Mukama Yesu Kristo jangu obeerewo mu bufumbo bwabwe Katonda jangu obeerewo Mukama Katonda obawe okwagala okwannama ddala mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina maaso ga Katonda kubanga waliwo okumwe n'ensonga ey'amaanyi ey'amazima ebalaga wakati bafumbo obwo ajjatule kakana kubanga mutegeere ddala nti abantu batagattibwa ng'ekigambo kyakatonda bwe kiragira tebagattibwa Katonda n'okufumbirigana kwabwe kuba kwa nsonga Kristo oyinza okuba obadde oti oba wiikendi n'ofuna ekirowoozo kikubera
okuwasa kaalamu nakulima ekiseera nga waliwo ekyonna ekiyinza okulobera okuwasa omwana omuwala kuli maaso ngenda tekiriwo tuwereddwa omukisa n'omukyala eri omwana abasajja mwagalenga bakazi bammwe ng'engeri yammwe kubanga kristo ayagala mukazi we eyagala yekka bwaki musajja kimugwanira okwagala mukazi we omubiri gwe mwennyini ayagala mukazi we eyagala yekka kubanga teri muntu yali akyakudye kubanga ojjanjaba aguliisa mukama obajjanjaba ekkanisa ye olw'ensonga eyo omusajja kyakagandeka kitaawe nennyina eyeegattana mukazi we era bwe banabeera omukomu abakazi musenga mukitiibwa bammwe nga mukama waffe kubanga omusajja gwe mutwe w'omukazi nga kristo bwani mutwe kanisa omukazi asenga mu kitiibwa awo omukisa tonamuwaffe kyogere waliwo kyonna kyogerekerayo tugamba sebo okukowo kwebaza okutusuubiza era n'okutuukiriza kwebaza okukuuma ekigambo ekyo kwebaza okutereka omukono ekyamagero kyo amina kotweyanza tumubireko omungolomanga yeye kubatolire yeye engeri esajja erikujjuza entegedenga yeye kale mukwatagana ebikono bakwasiza sisaba nsonga lwaki ota nandibadde ekyo nandibadde enyweza ddala ekyo kyebamukwasiza genda basaba ekiseera kinekijijeko amaaso ngaomwatunulire munye kakase olwebigambo byayogera biva mu mutima oba biva mukama amina gwe kristofa nowasa shalo okuba mukazi wokuwasiza okubeera wamu naye ofumba obutukuvu katonda bweyalagira n'omwagalanga n'omusanyusanga n'omusangamu ekitiibwa era n'olekanga abakazi abalala bonna n'obeera n'omuyeka ennaku zezimala ebiri ye yakikola engalobana onofumbirwa kristofa okubaba ofumbiddwa okubeeramu naye olufumba obutukuvu katonda weeragira onoomwagala era onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera neyeka ennaku zezimala ebiri bakola bulungi nzezibwa kristofa nkuwasakwe nakoza sharon okuba mukazi wange wembasiza okubeeranga naawe okusooka leero na bulijjo mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwangu mu bulwadde ne mu bulamu neeyama okukwagalanga okukuumanga okutuusa okufa okulivaawaka bwekyo bwe kulayirire mu mwaka lwawe Tungira bwezi wa Kristo kuba bazee wange kuba wazee wange nefumbidda kubeeranga naawe tweeranga naawe okusooka leero okusooka leero ne mu bulijjo mu bubi ne mu bulungi mu bugagga mu bwavu bulwadde mu bulwadde n'ebulamu neeyama
Wengi webudayirire omwagalo bakola bulungi mwongerako mutabana tusabe mukama njagala okwebaza olunaku luno Christopher ne Sharon bakoze endagaano mu maaso go kwebaza kubanga kino gwokikoze Katonda bakoze obweyamo mu maaso go kama obufumbo bwabwe buteeka mu mikono gyo obawe ekisa okuuma endagaano gye bakoze empeta zino mukama tuzikwasa era tuzirongoosa n'omusaayi gwo empeta zino zibeera akabonero akabaana abajjukiza endagaano gye bakoze mu maaso go era mukama obayamba okubeera abeesigwa okuuma endagaano gye bakoze era obawemu omukisa ennaku zaabwe zonna ez'obulamu bwabwe mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu omusaayi gyenkwebaza Sharon omwagalwa w'empeteno ng'akabonero ak'endagaano yaffe okwagala kwange era n'okwewaayo erikwe era nkuwa ggwe omubiri wange ne byonna byerina linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo. Wempeteno n'akabonero endagaano yaffe okwagala kwange era n'okwewaayo erikwe era nkuwa ggwe omubiri gwange ne byonna byenina linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo. Kyekyogerere kama kyagasa awamu tewabangayo omuntu yenna akyawukanya ate sitaba mukisa naye mulibaddeembere semunaye maaso mubyozereza kale kyagalaza nnyo okwagazi kyawulainaku omukisa mwambirize abo kaka nokuwa